Zukuru kabajja omugeye Sebunya oli ku SB4 MEDIA tugusa ensonga. Onako olwaleero nkuleetedde omukugu omusajja ono muludde nga mumulaba. Omusajja ono abikiddeko mu butambi bungi nnyo naye nga tusinzidde side zeno e Butambala. Era nga leero tukuleetedde omukulu Kakeeto Faizo ng'omusajja ono ye mukugu obanga yakuguka mu kulima ekirime eky'entangawuzi agagawaliddemu afunyemu ebirungi bingi nnyo naye naffe tumunoonyezzaako olunaku olwaleero era tusinzidde golola gomba mu Butambala nga tuzze okulambulako ku mukulu Kakeeto Faizo. Omukulu ono mulimi wa ntangawuzi. Entangawuzi agigagawaliddemu, entangawuzi agifunyemu ebirungi bingi nnyo era watandika okukulojjera entangawuzi nawe nkeera okeera mu nnimiro kusagula kisambu kulima ntangawuzi. Neyungako nga tunyumiramu n'omukulu Kakeeto Faizo omukugu mu kulima ekirime eky'entangawuzi. Nze SB4 MEDIA tugusa ensonga. Omaru ali ku kamera. Omuntu gwe wenna oli eyo oyinza okwebuuza nti nkoze ntya. Oyinza okuba nga olina ttaka lyo oba eka emu oba eka bbiri naye nga weebuuza nkoze ntya. Ngoze mu kusabiriza akaseera katulemu ka lockdown abantu tetukyakola. Twesibye mu bibuga tulina okulumba ebyalo. Olunaku olwaleero tuzzeeko side zeno eggolola side z'eggomba Butambala nga gye tuzze okusisinkana mukwano gwaffe muganda waffe. Tudda akaseera nga tumunoonya naye munnange abeera bize. W'omukubira agamba ndi mu kasooli n'omukubira ekiraga nti ndi mu ntangawuzi lulinda omukubira agamba nti ndi mu butunda. Tuzze okumulambulako okumubuuzaako oba oli awo naye kennyini atusomese tukoze tutya okukuuma obugagga bwaffe naddala obuli mu ttaka. Tukoze tutya okugwanyulwa mu ttaka lye tulina nga tuyita mu ngeri egy'okulima. Omukulu tusatweyanjulirako tusanise okukulaba. SB4 nsanyuse nnyo okulabako. Sanyukidde ddala. Webale kujja ano nambulako. Nankubadde leero sanze abagenyi bagenze, abagenyi bajja ne balambula ne basoma n'amanya bw'alina okukola. Ekiseera kino kye tulimu abantu bakaaba. Amanya nze Kakeeto Faizo amanyikiddwa ennyo ng'omulimi w'entangawuzi. Ekyo nno ekirime kiina we kintadde. Kyova olaba nti nkubiriza abantu bonna okubeera nga baagala okulima. Ne bw'oba tolimye entangawuzi, bantu bangi abalimye kyalimye ne kimufuula ekyomugaso. Lwakuba nti obuzibu bwe tulina abantu baffe abamu ayagala byamangu mangu. So nga buli kintu kyetaaga obugumiikiriza n'okuteekayo amaanyi. So kati nze nima ntangawuzi SB4 era mwenzijje buli kintu. Kyova olaba ntunuulira nnyo abantu nga bakaaba bambi. N'olaba nga kya bulimba omuntu olina okwezuula n'ogaa kati nnyinza kukola ki okubaako ne bwemba. Nnyinza kukola ki? Obwavu nno buluma. Obwavu buluma naye ate oluusi abantu abamu obwavu bubaluma lwa butamanya. Omuntu ng'alina ettaka gy'azaalwa n'ekitaba gy'azaalwa omuntu ng'osobola okupangisa ettaka n'otandikirako n'ofuna ssente. Si buli ttaka nti lyetulimirako nti liba lyaffe. Osobola okupangisa ettaka ate n'oligula n'oddigula. So buli muntu yanditandise okulima. Okulima kya bugagga nnyo, kya bugagga nnyo. Kuba ewantu w'olima osobola okukola SB4 emirimu n'omala ku mulimu emyaka 5 naye ng'olya onywa naye nga toyina kyolagawo mu bulamu. Kuba kati twetaaga okubaako ebintu ebitutwala mu maaso, twetaaga okwezuula mu mbeera eno. Kati obudde buno abantu bakaaba batunulira ku TV basaba buyambi. Naye kati obudde buno okulima ye ansa. Ekyo abantu mwenna mukimanyi, okulima ye ansa. Bw'oba olina w'olima tandika okulima. Kati njagala obudde buno nkulage nti bwe tuba tulima entangawuzi tutegeka tutya ettaka era entangawuzi ebeera etya. Sebo era webale kujja kunambulako. Okay, sorry. Agona wenna ali ku SB4 MEDIA. SB4 MEDIA mu buli koona tujja tutulukayo. Olunaku olwaleero tukuleese tukuyigirize engeri y'okulima entangawuzi. Tujja kukubangako mu nnaku tugendeko mu masanyu kati tuli mu kugaggawala nga tuyita mu kulima. Era tusanise okusisinkana omukulu n'agenda tutwala mu kanyomero kano okubeera nga tutandika otandisa otya ova otya oteeka otya ettaka olima otya okungula otya otunda otya ekirime eky'entangawuzi. Tutanjulidde wano we tuli nyinza oba nakozeemu ensobi. Wano we tuli Butambala naye nga ekyalo bakiyita Golola yewaffe era gye nadda. SB4 nakola nali mu kibuga emirimu gyonna nagikola.
naye namala ne nezuula nodde Butambala nenzidde Butambala. Ekyanziza mu kyalo nakyo kikulu nnyo. Waliwo olunaku lwe najja mu kyalo ewaffe e Butambala nensanga abaana abato mu myaka nga bali waggulu bampitako dda. Kwegamba obutatambula nakyo kibi. Obutatambula kibi, osobola okwekuumira ewantu ebbanga ng'oli mwavu naye nga tokimanyi. Naye bwe natuukayo nendaba enkulaakulana eri ku baana ng'ate bagifunye mu nnimiro neŋŋamba kangende nange ennime. Wano we tuli waliwo acres meka? Wano we tuli entangawuzi ezo ziri ku acres 5 era ngenda zikulambuza bulungi ozirabe. So mu kusookera ddala olaba wali nga bwe bali mu Kabala. Omuntu agenda n'ambuuza nti kati tutegeka tutya ettaka. Ettaka lino lye tulimamu entangawuzi tuli Kabala nga bw'oliraba wano. Kati wano tugenda kuddamu tulikube libeere nga liyiikayiika amavuunike tusobole okusimbawo entangawuzi bulungi. Tetusimba nga bivuunike okwanguwa entangawuzi ezo okuva mu ttaka. Njagala nkulambuze bulungi omuntu ali eyo kwegamba ayongere okumanya nti nange nsobola. Nze bwe nali ntandika okulima saatandika na acres zino zonna kuba nsobola okutwala ewalala olw'okuba nti obudde buyinza otuleka naye nsobola okutwala awantu nga olaba no acres 2 kuliko ntangawuzi naye si kye natandika nakyo, natandika na kitono. Ku ttaka lino entangawuzi zisinga kwagala ttaka ki? Lino lye tulaba liringanga teriri mu luyinja yino. SB4 entangawuzi eno teyina ttaka kwetadda. Abantu abamu baali basuubira nti entangawuzi oba zidda Butambala wokka. Obudde buno nze goyogera naye nina chances nene, nfunye chance nene okulambulanga ku bantu kuba ngenda nenva wano nengenda Embaale. Abalimi b'Embaale tusinkanira ku North Road we trainingira abantu. Kimpadde nnyo essanyu nti abantu betugenze nga nsomesa omulimu gw'entangawuzi balina kye bafunyemu. Ekyo nno nange kimpa essanyu nti mu ggwanga Uganda oba mu nsi eno nina ettoffaali ly'ennyongedde ku bantu. Entangawuzi ng'ovudde Embaale mu bitundu byonna kubajjukira abantu bamanyi, abantu bajja ne bakubuuza naye ngeri yo kwegamba yeetaaza atamanyi yandyeetaaze nti nniza kikola ntya. Entangawuzi terina ttaka lyeboola wabula entangawuzi olina jjiwa byekola ki byeyagala. So njagala ngezeko okubanga nyongera okukulambuza omusiri guno nga tuyite wano bwetyo nga bwe nkulaga. Tusoka ku nsigo y'entangawuzi. Ensigo y'entangawuzi evaawa? Ensigo y'entangawuzi eviira ddala mu nnimiro muno mwennyini. Byokungudde. Bw'obanga onaalima entangawuzi ng'obanga ofunye ensigo tekikwetaagisa kuddamu kugula nsigo ya ntangawuzi. Wakati obudde buno nnima entangawuzi zino nga bw'oziraba kati zino entangawuzi kyali myezi emeka? 4. Kati singa ziweza emyezi 7 zino mba ntunda. Okitegeera 7 mba ntunda nemba nga nfuna ssente. Naye bwe ziba mu myezi 7 eno tekola nsigo. Okitegeera mu myezi 7 tekola nsigo naye mu katale egendayo nemba nga nfuna ki ssente naye tekola ki tekola nsigo. Kakati awo we wali abantu ekibatawaanya bambi omuntu najja n'agamba nti nalima ku ntangawuzi zange ezifaanana bwe ziti zaagana okubanga ezo bwe nziraba obuzibu bwaki bwa nsigo. So olina okumanya nti eno entangawuzi oba ogitundidde ku myezi 7 bw'oba osimye nga bw'olaba ennimiro eno yonna bw'ogiraba olekawo paati n'omanya nti eno paati gyendekawo egenda kuba ya nsigo n'ogirinda neeweza omwaka gutya omwaka mulamba oba n'okusingawo eyo eba ekola bulungi ensigo. Myezi 7 tekola nsigo. Naye obuzibu bwe buli nti omuntu agenda n'agenda mu katale olw'okuba ayagala kulima. Yalabye bantu balima ne bafuna ssente. Okitegeera kuba entangawuzi eno eyawukana ku y'omwaka ebbeeyi. Kati omuntu bw'awulira eno ensigo egula ssente bwe ziti n'agamba kangende mu katale kati awo wali loss kuba entangawuzi zino zisinga akatale akageri bwe kali nti weekali kanene nnyo tuzisimira ku myezi 7 nga zikyali nto. Okitegeera
naye tuba tusobola okugumiikiriza n'olw'ensonga nti akatale weekali tuba tetuyinza kukola ki kukigumiikiriza. So SB4 njagala nyongera okukulambuzaako ku nnimiro. Tutunuulire ng'omaze okukabala ettaka. Bw'okabala ettaka tewali kitala kyetaagisa oteekamu ensigo za ntangawuuzi. Bw'oba omaze okukabala ettaka kyandibadde kirungi nnyo bw'obanga oli mu kukabala oba okutereeza nga bw'olabye abaana bali batereeza, awo olina okuba nga n'ensigo otegeka ensigo. Olina okuba nga otereeza ennimiro nga n'ensigo ogitegeka bulungi oba nga nayo ogitegekera wamu. Bw'oba omaze okukabala ensigo eyo kintu kikulu nnyo era kyandibadde kirungi nnyo omuntu bw'oba olowooza kulima entangawuuzi obeere ng'ensigo okola ki ogiyina bulungi. Awo oba ojja kubanga tolina kigenda kusumbuwa. Bwe tuba tumaze okukabala wali ne tusimba entangawuuzi eno nga bw'ogiraba okunyirira kuno kweriko, tetukoma kugisimba ne tulekaawo. Yeetaaga okuba nga efuuyirwa. Ate ng'ovudde ne ku ky'okufuuyirwa nga twakamala ogisimba tuti oba wayiseewo ewiiki oba ennaku 3 tugiteekamu ebikuta. Ebikuta ebyo nno bye tuteekamu bituyamba okuba nga entangawuuzi egenda kubala. Ebikuta tuteekamu bikuta ki bya bikajjo, bya matooke, bya ntangawuuzi yennyini? Esebo. Ebikuta kati bye tuba tuteekamu tukozesa obukuta obw'emmwanyi obwo abantu babumanyi bulungi nnyo, obukuta bw'emmwanyi. Bwe tuba tutadde mu bukuta bwa mmwanyi tusobola otuteekamu kalimbwe w'enkoko. Eriyo abantu abalunda enkoko nga kalimbwe tebamuyinaako mugaso. Oleeta n'omansa mu nnimiro yonna kuba bonna ennimiro nga bw'ogiraba yonna yonna ntangawuuzi. Abamu babuuza nti nteeka buli wensimbye kuba ennimiro yonna bwe tutandika kusogga wonna eba ntangawuuzi. Tumansa mu nnimiro yonna. Bwe tuba tukozesezza bukuta kalimbwe w'enkoko tusobola okukozesa obusa obw'ente. Ebyo byonna byonna tubikozesa okuliisa ki entangawuuzi. So omuntu osobola okuba nga olunda naye olina obusa ate osuula busuule onoonya n'abukugirawo butwala naye ng'ate kya bugagga nakyo kisobola okukuyamba okuba nga okola ki ng'ofuna ssente. Okay, bwena wena ali ku SB4 Media. Tuyingiddeko ate mu nnimiro olunaku olwaleero nga no gye tuli preside eno e Butambala nga tuzze okweyungako ku mukulu ono omukulu Kakeeto nga ono omusajja ye akuguka mu kulima ntangawuuzi. Bwena wena ali eyo oyinza okuba nga oli eyo olwa emitala w'amawanga naye nga olina ettaka lyo mu kyalo nga waleetaze okulima naye weebuuza nnime ki abantu kye batabbe. Olima kasooli abantu bajja mukungula nga tannatuuka. Olima ebikajjo bajja bitema. Naye omukulu yaggamba nti ye byonna byafunye obugagga bwe bonna abujje mu ntangawuuzi. Ebyo nga tulaba kweyongerayo omukulu Kakeeto. Esebo. Sooka otuwe ennamba yo. Enamba SB4 enamba tusooke tulabe tusooke okulaba omulimu guno naye enamba kakati SB4 nga bw'olaba omulimu guno entangawuuzi eno ekyali nto naye wano obudde buno gweoyinza okulaba ng'ekuze naye ekyali nto ddala. Tukyagirabirira n'okuba nti tufuuyira tufukirira okitegeera naye omuntu ali eyo nga wandyetaaze okulima entangawuuzi tekikwetaagisa kumala kulaba ku nkuba nti etonnya olima entangawuuzi kuba ebiseera ebisinga kati obudde buno omusana gwaka olabye wali tuli mu kutegeka we tugenda kusimba. Kasita oba ng'osimbye ensigo ennungi tekikwetaagisa kulinda nkuba. Entangawuuzi tugiteekayo ng'omusana gwaka mu musana. Kati enkuba weetandikira okutonnyera eba evaayo buvi. Tosobola kufa olw'ensonga nti ekireetera entangawuuzi okufa nga wafuna ensigo embi. Kati awo ku nsigo awo bambi abantu we bakolera loosi. Ensigo kintu kikulu nnyo kuba kati obudde buno eriyo abantu abajja ne tubawa ensigo naye omuntu amanya nti atutte ekintu naye kyagenda okufunamu. Kati obudde buno tulina abalimi baffe mu bitundu nga gye bayita Butalejja Butalejja eyo abantu abo bonna betuwa ensigo kati nabo era singa kibadde kisoboka ate oluusi temwandirambudde nga nange ne mulambula ku bantu benzize nkwatako oba benzize nnyamba. Entangawuuzi eno, entangawuuzi kye kintu ekireeta ssente SB4
kyekintu ekiyinza okuyamba omuntu. Kati nze nga bwe ggambye nti nali mu kibuga nakolanga emirimu nalinga ne famire naye ng'olaba famire kuzitowerera olw'olumu okutuusa lwe najja okutandika okulima. Saatandika na kinene oba saatandika na nnimiro nnene bwe ziti, naye olw'ensonga nti ekintu kye natandika nakyo kyali kireeta ssente ate nenkyagala, kwe kutandika okuba nga nfunira ddala nfunira ddala ku ssente mu kulima entangawuuzi, ate n'abantu era abazirimye bafuna ssente. Tutunuulire mukulu Kakeeto. Mukulu Kakeeto, tutunuulire mu birime byonna ku lwaki wasalawo kulima ntangawuuzi? Nalimako ssebo nga bwe ggambye nti nze ndi mulimi. Nima amatooke, nalimako ku nnyaanya kuba ze natandikirako. Yes. Naye ennyaanya ezo kye kirime ky'olima nga bwe kiba kikuze okijja mu nnimiro. Okitegeera? Naye kati entangawuuzi eno ne bw'eba ekuze n'emala mu ttaka emyaka egi ebeeramu nga ntangawuuzi. Okitegeera? Si kye kintu ekigenda okunteeka ku pressure nti ate kijje eyo. Okitegeera? Njirinda wonna wendabira ebbeeyi bw'ebanga eri mu katale tensanyusa entangawuuzi eno nsobola ogireka. Okitegeera? Ate bw'olima n'ofuuka nti oli mulimi, entangawuuzi ensawo ne bw'oba ogitundidde ku $250 osigala ofuna ssente. Okitegeera? Kuba kye njagala omanye nti kati eka ennamba eka y'entangawuuzi omuntu ogirima ng'otaddemu ensawo ezi 4. Kati bw'obanga oliisizza olabiridde bulungi owateeka ensawo 4 tosobola kubulwawo nsawo 10 n'okudda waggulu. Yes, ng'olabiridde bulungi omanyi zo tezeetaaga muddo. Ndowooza ng'era bw'olaba ennimiro eno nnyonjo temuliimu muddo, tubeeramu okulwanyisa omuddo n'olaba nti teguliimu. Buli lwebeeramu omuddo egaana okubala, buli lwebeeramu omuddo ekwatibwa akawuka. Naye ne bw'oba ng'ogirimye n'ogireka muddo oba neetabala bulungi oba neekwatibwa akawuka tekigigaana kugenda mu katale kufuna ssente. Lwakuba nti ate awo wewali obuzibu ku muntu ayagala okusimba, bw'agwa ku eyo aba ajja eba erina ebirwadde. Kyova olaba omuntu bw'atyo asobola okubeera awo n'agamba nalima eyange eri bwete kuba mbu mbafuna nabo. Mukulu Kakeeto nakulabako mu musomo nengenda nengula entangawuuzi zange neziri bwe ziti, kati mbuuliraako nnyinza kukola ntya? Nga mu butuufu kitwandibadde tusooka okukola ekikulu kya byonna yensigo gye tuteekeddwa osimba ennungi yafuna atya embi. Kati awo nno wenkuutira ddala abantu bw'oba onaalima buli kintu kyonna faayo okumanya nti ensigo gye nsimbye ennungi. Kati omuntu obudde buno bw'ajja wano ku faamu eno nga bw'ogiraba ng'ayagala nsigo amanya nti agenda twala ensigo ki ennungi. Kati wano bwe ziri temuli nsigo. Kati wano eno ekyali nto tekola nsigo. Kati nga bwe gambye tukyalambula ngenda kufuna akadde nkulage ku ntangawuuzi gye basimba bw'ebeera kuba eyo eba ekuze bulungi. Era entangawuuzi eno ogiraba bw'ebanga etandise okukula obulungi olaba green ono yennyini agenda afa nga bitandika okukala bitandika okuleeta yero. Ate entangawuuzi eno kati ogiraba wano tubuzaayo emyezi egi 3 tulekeraawo girabirira. Oba omuddo mweguli oba teguliimu tube nga tetukyalabire olwo eba ekuze. Okitegeera bulungi? Omuddo guno mugukuma muntu okubanga temuli mugufira bufuuyizi mugukula nangalo. Omuddo guno waliwo stage we tuyinza ogufuuyirira naye kwegamba kyetaaga nga system ogiruddemu kuba tufuuyira omuddo ogwo ne gukala. Naye tukikola nga entangawuuzi zaakafuluma mu ttaka nga zaakafuluma mu ttaka tukikola omulundi gumu. Nodda omulundi gumu tetuddamu nga zaakatandika okumera. Tukikola omulundi gutya gumu tetuddamu kuba nti tukola ki? Tufuuyira eddagala lye tuyita erikoola erita omuddo. Naye oluusi gw'omulimi ali eyo nti otandika kyandibadde kirungi n'okuula bukuuzi muddo gwo oyinza okulema okupima eddagala. So bwe tumalirizaawo nga zaakava mu ttaka kati bwe guddamu omuddo ne gumera olwo tutandika kukozesa ngalo kukuula. Okitegeera kukuula? Kati nga wano bw'olaba wano tukuulamu bukuuzi. Okitegeera ng'era bw'olaba abakulu bali kubeera mu nnimiro ng'okuula omuddo. Bwe tumala okukuulamu omuddo
feeze yebesoose tufuna enkumbi kibayita okutemera abalimi bakimanyi nawe SB4 like okimanyi okutemera kati bwe tutemera entangawuzi zitandika okuzaala ate entangawuzi bwe tuba tusimba entangawuzi tusimba akantu katono nnyo kaba akantu katono nnyo bwe kati tukamenya bwetye tusimba akantu katono nnyo ke tusimba mu ttaka naye akantu aka katono bwe kati akenkana mu makati g'olugalo lwange nengera entangawuzi eno erike kandabe miguuni 3 4 5 6 7 8 9 10 mwasimba nga namba bwe tobaka kula bukuzi bwe kati tusimba akantu bwe kati kola boti olaba bwe kati ke tuteeka mu ttaka kazaala nnyo kyovula nagambye kyoteeka wantu ensawo 4 n'ofuna ensawo 10 n'okuddawa waggulu jangwano bumalu oyo musajja bamita bumalu omusajja bumalu ye yangamba omusajja oyo tumunoonyeeko y'obulamu bwe bwonna agala nnyo ekirime kino bumalu laga omulabe waffe ali eyo kino ekintu wano wangamba nti osimba akantu kenkana ng'olugalo ne kajja wano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nonga nti ne kaleeta paka eno kijja kitya akantu kano kalaba kano kati kano ketusimba bwe kati bwe kakuba wano ne kakuba wano kati kino ekiba kikubye kino bwe kiti kitandika okuleeta bwe kiti ne kigaziwa okigera ne kigaziwa bulungi kyova olaba nti omuntu osobola okifunamu kati kano kalaba kakana ketwasimba okalaba okengezaako okulaga ndoozi olaba tekafaanagana ndoozi enjawulo ogiraba bulungi ate kati kano kitono naye nkulaga nti ako ketusimba ne kaleeta ekintu ekinene nnyo okitegedde kano komenyeeko temwasimba kano ketwasimba ndoozi olwo okalaba ate kati kino kitono nnyo nja kukulaga ekinene ddala okalaba ndoozi olwo okalaba kaba tekafaanagana kazaala ekyo kigambe tusimba akantu nga kaki katono nnyo so kyolina okumanya tutunulira obuzibu obubeera mu kusimba entangawuzi nga wawera nti onnyaanya ekidde simanyanga kimugwira simanyanga ekiddedde buzibu ki bwe olaba mu ntangawuzi obuzibu bwe nnyinza okulaba mu ntangawuzi obuzibu bwe nnyinza okulaba mu ntangawuzi ddala kuba entangawuzi terina buzibu ku nkuba enkuba ne bwetonyanga nnyingi yeejagala kati omulimi ali eyo kiyinza okutawaanyaamu mu mbeera y'obudde naddala omusana kati bw'oba olimye entangawuzi nga tomanyi butya bw'oyinza kugirabirira mu musana awo nawo oba osobola okukola loosi kyova olaba olina okumanya nti omusana bwe guba gwaka nnyo nga kati bwe gwaka eddagala eryo nditabula ntya ebyo byonna bikulu omuntu okuba nga obimanya tufukirira naye ne bw'oba tofukiridde olina okumanya entabula y'eddagala bw'okola ki bw'olitabula kakati obudde buno omusana nga bw'ogulaba gwaka eddagala tukozesa ttono nnyo lwaki tukozesa ttono nti enkuba tejja kubeerawo erijjeko tusobola okuba nga twetaaga bwetaazi ebigimusa kati omuntu alina okumanya kuba kati mu pipa bwe tuba tuteekamu kilos 2 ez'eddagala ery'obuwunga tusobola okukozesa kiro etya naye kati omuntu atakimanyi asobola okusigala ng'akozesa eddagala nga lika olw'okuba alirabe ku bikoola ate n'ekirala bw'oba onaafuuyira olina okumanya ssaawa mmeka z'ofuuyiriramu mu musana kati ebintu ebyo buli muntu alina okuba nga abimanyi kati akasana bwe kaba kaakanga bwe kati tuteekateeka bulungi amazzi gaffe ne tutandika okufuuyira ku ssaawa nga 10 ez'olweggulo ne tumanya nti obudde bugenda bukkakkana bukkakkana ebbugumu liggwa mu ttaka nga bw'olaba ebintu ebirime bafukirire kawungeezi awo kwegamba ebbugumu liri ne litakola gundi netakola amazzi gano gatakola bugumu ekigera kyovula nti tufukirira tufuuyira mu budde obwo kati enkuba bw'ebanga nnyingi ate olwo twongera ku ddagala ne libanga libeerako bulungi enkuba obutalisiimuulako entangawuzi na tugitunuulire bagirima mu kisenyi ku lusozi ku muswete tugirimawa entangawuzi ne bw'oba ogirimye ku lusozi olina kumanya bw'oteekateeka nnimiro ne bw'oba ogirimye mu kisenyi olina okumanya bw'oteekateeka ennimiro y'ekisenyi kati obudde buno wano we tuli si kisenyi ate si lusozi okitegeera ngenda kukutwala ne ku lusozi olulabe kati obudde buno bw'oba ogenda girima mu kisenyi ng'amazzi gyegali tuteekateeka gye bayita emyala French ekitukozesa ekyo
nti amazzi gali gabeere nga gakola ki gatambula tegalegama mu ntangawuzi zaffe teziringa muceere tizaagala amazzi ne gafloatingamu osobola okutegeka ennimiro ey'ekisenyi ng'amazzi gatambula buki bulungi nnyo awo nno ejja kuba ebalawo bulungi ate kituyamba bw'oba ng'otaddewo emyala n'amapipa gano bwe tuba tufuuyira mwe tugatuuza muli mwennyini okitegeera bulungi essebo. Okay, gwe wenna ali eyo kino kyolaba nkutte y'entangawuzi abasinga gye muwoomerwa ku caayi abalala tunywera mu munaanansi n'ebintu ebirala bingi kuba tugiteeka bakasitoma bajja bakolamu jinga biscuit bakolamu eddagala ebintu bingi nnyo kuba abantu bangi ajja n'atandika okulima entangawuzi nga yalina akatale kagitwala bweru ate ekyakatale kyo kibadde Katonda abadde akyatuyambye nti kanene nnyo katulaba lwaki twagala nnyo okulima entangawuzi katulaba omusiringa guno sobola ogukuuma oba ogulabirira okumala emyezi 7 gye nagambye agutwala n'abaatya ate nga n'abalala bakola ki kati nga nze ayagaliza ku bantu oba ayagala okulima situnyumirwa kulaba nga bakasitoma bajja ne baddayo ne ssente kyova twagala tugaziya akatale abantu balime abantu beyagale obulimi bulimu ssente ekyo kimanyi bulungi. Akatale k'entangawuzi mu Uganda kayiruddawa katale k'entangawuzi kangi entangawuzi zigenda ebweru waliwo najja nga tomanyi na wajja zitwala naye nga yalina akatale ka ebweru waliwo abajja abannakenya bazikima bachukuyu batwala entangawuzi Rwanda egenda nnyo ekitegeeza olema entangawuzi obeera ku shuwa akatale weekali era SB4 nagenda otandika okulima entangawuzi nasangayo abaali balima entangawuzi na kati gye bali bakyalima entangawuzi tetusobola kulima entangawuzi n'olima emisiringa bw'engendo gikulambuza nga tewali katale okitegeera kuba kati mugenza okujja nga omulimu nagutandika dda nakagumalamu emyaka 13 nga nnima ntangawuzi emyaka 13 okitegeera so singa nakitadda naye oli omuntu agenda najja n'akulambulako ne wayitawo emyaka 2 naga njagala kudda nange jangu nnambuleko oba okitegeera so omulimu guno tugulima olw'ensonga nti gutuwa amaanyi olw'akatale kyova olaba nti n'omuntu ng'olimye akantu akatono osobola okugaziwa n'otandika ne AKM n'osimako z'osimyeko n'olekawo kitegeeza otunze n'ofuna ssente n'oddamu n'okola ki tosobola kugaziya bizinesi nga tofuna ssente okitegeera waliwo twaliko side zeeyo kikunyu etulengerayo oli yalimako kagundi kendoza 5 ku 10 akanyiriro olunyirira olowooza 5 ku 10 ng'olimye entangawuzi nga ziri mu cap space ako oyinza okujjamu ensawo nga mmeka anti kisinziira entangawuzi esobola okuba nga enyirira naye nga wansi teriiko oba nga tewagiwa bye yeetaaga okitegeera kuba kyenjagala omanye nti omuntu osobola okusimba ebbaafu 2 ng'ozitadde oba mu kifo kyonna n'ofuna ensawo 10 mu bbaafu 2 n'ofuna ensawo 10 kisinziira ogiwadde bikuta byenkana ki kuba kati ennimiro zino bwe tuba tuzirima tetweganiriza naddala mu kuliisa okuliisa okwo kintu kikulu nnyo era ndowooza ettaka lino bw'olitunuulira obukuta oba obulaba mwebulirwa kuba nti bwe twatemera tuti ne bugenda mu ttaka okitegeera bulungi ngenda kugezaako okukulagako wano nkugireyoko ku kikolo kimu olabe entangawuzi olabe n'akantu kali ke nagambye kangezeeko wano ennaku zino ebyuma by'emmwanyi byaggwawo abantu tebakyalima mmwanyi obukuba mu bujjawa SB4 kankubuulire kino muganda wange abantu bakola abantu balima emmwanyi obukuta bungi olusi tubujja ne fort eyo tolowooza nti tubuva wano waffe olusi buva fort ne tubugula kuba kati waliwo emmotoka ezitwala emmere ng'amatooke okitegeera kati omalo jangu wano bulungi ogenda okukuula ekyo omalo jangu wano ali eyo kino kye tugendako kwe kukuula ekikolo tulabe ddala ekibeeramu kati entangawuzi eno nga bw'ogiraba ketwaza akagizaala ko nkakasiza ddala nti kasigaddeyo mu ttaka naye kaakano tugenda kuba tukalaba
omuntu ali yakakasiza eddala nti kiki kye tuteekamu ate era kiki kye tufuna. Kaakano wasangiddwa nga wakaluba tuli mu budde bwa musana so kano ke twasimba ndowooza okalabye bulungi ke kabadde wano okalaba so kano ke twasimba wabadde okyebuuza nti ne kazaala ekintu kino kyonna kakati eno entangawuzi ogiraba ekyali nto ddala naye ndowooza ogiraba weekulira etuuke ku stage ey'okukungulwa kino kiba kikoze kilo 5 kano ne kazaala kino tulime entangawuzi so mukadde wange nabwe kityo bwe kiri bwe wabaayo ng'olina kantu konna kewandyetaaze okumbuuza twagala kumanya twagambye sooka otuwa ennamba y'essimu twagala omuntu ayinza okubeera ng'ali emusize bweru ng'alinayo ettaka lye ekazi nga 2 oba 5 ku 10 oba eka nga yaleetaaze okusimbako entangawuuzi omuwa magezi ki gwe omuyambiddewa nga tuze okukulambulako omuyambiddewa. SB4 kirungi nnyo okuba nti tuyamba ku bantu kuba nti bejja mu bwavu nti kirungi nnyo naye kati omuntu nga wandyetaaze okubaako kale ekibuuzo ky'ombuuza kale osobola okunfuna ku ssimu osobola okuwandiika 0756 34 54 41 awo oba oyogera ne Kakeeto eri 0756 34 54 41 awo oba oli ne Kakeeto ku by'entangawuuzi ate banaye kwegamba njagala nnyo omuntu n'oba kwegamba bw'oba onkubira ng'oli ku mulamwa oyagala gwakulima so si gwakunyumyako bunyumyako oba kati SB4 laba sobola okubeera ku faamu kuno nga bw'ondaba nga ndi bize naye omuntu bw'akubira essimu oba omuwa obudde nga bwe nkuwadde wano kubuuza kino njagala omuntu bw'oba ng'oyagala kulima ojje ng'oli ready nti kulima nti ekifo kiri gindi bakirima batya okyegeera nkugambe nti lima bw'oti tandika bw'oti nti nsigo gwe ensonga eyo beba nga bikwatagana kulima tujja kigabana naawe abayagadde okulima. Okay, aba team WhatsApp group ya SB4 Media WhatsApp group bannange tulime tumirako gwena wenna ali eyo ngale mu team ya WhatsApp group ya SB4 Media abali nedala mu nsize bweru bane mbalamusizaako nnyo yamatumiddeko nnyo kino kyetuliko tuyingidde ennimiro gwe wenna ali eyo okoze otya okukuuma ettaka lyo okoze otya okugagabala ku ttaka lyo abasinga obungi ogula ettaka lyo n'olireka n'oterekamu ssente zo naye kyalibadde kirungi n'ogula ettaka lyo n'oterekamu ssente zo ng'ate bwe likola kiyinza okutwala ssente nga mmeka okusimba entangawuzi ku eka okutandika ng'osimba okutandika kakisinziira waliwo omuntu ajja okujja nga ayagala kulima eka namba naye nga talina ttaka ng'alina oddipangisa bupangisa ng'ekitone ennyo ettaka eryo okulipangisa omwaka gumu ajja ddipangisa oba emyaka 2 ajja ddipangisa akadde kamu n'ekitundu okitegeera oyo n'obala nti naye apangisiza ettaka $1.5 emyaka emeka 2 n'obala ensigo eno tugiseeramu nti ensawo tugitunda $75,000 nga ya nsigo omuntu gy'agenda okusimba naye zirimu enjawulo kati ng'eno bw'ogirabye ojja gisangira ku $35,000 kuba yo si nsigo eno si nsigo birimu enjawulo olina okubala nti obukuta nabwo bwetaagisa n'obala nti eka emu nja kuteekamu ensawo oba 10 ez'obukuta okitegeera obukuta si bwa bbeeyi nnyo si byebintu ebitiisa ku muntu agenda okulima ebyo byo si bya bbeeyi ekitutawaanya nga tunaalima entangawuuzi biba ebintu ebi ttaka n'ensigo singa oba ofunye ebyo oba omaze ate kirungi nnyo buli muntu ng'oyagala okulima n'olima ky'owulira ky'onaasobola obusobozi bwo n'otajja kugamba nti nalabye Kakeeto alina ekazi 10 naye kantandike n'ezo mala kwepima okitegeera osobola otandika ne eka emu ddala ng'osobola ogirabirira ate bw'oba olabiridde eka ey'emu obulungi ng'ogirabiridde omuntu n'alima ekazi 5
musobola okwenkana okukungula singa oli aba teyasobola kulabira bulungi. So yo nsonga lwaki ngamba bwe nti buli muntu tandika n'ekyo ky'owulira ky'osobola. Tetwatandika na binene, okiseera twatandika na bitono, naye eriyo omuntu ajja okuba nga kino akisobola, amagezi genkuwa nti naawe kitandike. Okitegedde bulungi? Watusobezza okutulambuza ku faamu endala. Ssebo kye tuliko kati. Era mukadde wange tugenda kati eno nno ye ttiimu gye nkola naye emirimu. Abo ye ttiimu y'emu gye nkola naye emirimu. Tuli balimi. Omulimi Wentangawuzzi toddugala nnyo. Eno ye ttiimu gye nkola naye emirimu. Gyenkola naye emirimu mu by'okulima entangawuzi. Era bano kati bano bali wano ne ku side endala eriyo abaliyo, naye nga guno twagufuulira ddala nti mulimu olw'ensonga nti gulina bwe gutututte. Ate n'omuntu ali eyo bw'ona ayagala okulima naye oba tolima entangawuzi, okulima kitwale. Omuntu alimye oba n'essuubi, ate omuntu alimye obeera mugumu, kwegamba wabaawo ebitakkanga. Ne bweba fiizi wa mwana ogamba mu bbanga bweti nja kuba naye omuntu nga toyina bannanga abantu babonaabonera Kampala, abantu babonaabonera Kampala naye nga balina ewaabwe. Abantu beetaaga kwezuula bwezuuzi. Abantu mu budde buno obwa COVID bakaaba ennaku tebamanyi we balina ttandikira. Naye kyamukisa mulungi ffe mu COVID tubadde tuli mu nnimiro zaffe nga tukolera ndowooza olaba. Tukola ate entangawuzi okimanyi bulungi mu COVID zibadde zigulibwa nakati zikyagulibwa. Okitegeera mu COVID entangawuzi zibadde zigulibwa nakati zikyakola ki? Zikyagulibwa. Kyova olaba abantu mulime. Ne bw'oba tolima entangawuzi lima amatooke, lima emmere, lima ebijanjaalo. Nze nalimako ebijanjaalo nga biweerera abaana. Musajja ngamba bugambi nti bujja bituleeteranga. Kwegamba omuntu osobola enkumbi ogifuula ekyomugaso. Bantu bangi nnyo abakulu mu gavumenti, abakulu mu bitongole byonna, ng'ekyabayamba mu buto bwabwe yali nkumbi. Kati siraba lwaki tudda mu bibuga ne bitusika. Sibagoba mu bibuga naye tutandika okulima. Abantu bangi ekibatwala ebweru mbeera, naye eriyo bantu bennina mikwano gyange nga baava ebweru ne batandika okulima nga balina we bali. Okitegeera? So si kirungi muntu kuva bweru nga weekweka n'abantu bo. Eri abatwekweka. N'agamba gundi ali atya. Okitegeera? Ng'amanyi oli waggulu, akitegeera oli waggulu naye talina kyalina ebbanga ly'amaze. So n'abali ebweru nga mwalekayo amataka ewammwe. Kye kiseera muzuukuse obwongo mutandike okukolera ku mataka gammwe. Obulimi n'obulunzi bye bintu ebisobola okuyamba buli muntu okuba ne ssente. Kati SB4 bw'onsanga mu nnimiro wano, onsanga ndi mu nnimiro. Bw'onsanga ndi mu kibuga, onsanga ndi mu kibuga. Kwegamba yonna gye ndi. Oba okitegeera bulungi, naye eriyo omuntu sooka ojja otandike. Okitegeera? Otandike Katonda ajja kukuviirayo ofunemu kino. Kati nga tugumbawumba okuva mu faamu eno, kye ngenda okukusaba wali we muli mu Kabala. Tugenda kutwala step by step. Leero tukusanze okabala. Twagala tudde ng'ogenda kusimba. Tudde ng'oli mu kutemera. Tulaga omuntu ali eyo step by step. Entangawuzi emitenda gyeyitamu paka kugikungula. Tukusaba busabi n'obuwombeefu tukkirize tukifolowinge oba tugendere mu mitendera entangawuzi paka bwe tugifunamu akasente. Olaba otya? Ssebo tewali buzibu bwonna. Olw'ensonga nti ogenza okujja wano okunnambula, abantu bannambula. Ate abantu bateeka ebintu bino mu nkola. Kirungi nnyo nti abantu bannoonya mu by'obulimi nti nina kati kye nnyongera ku bantu. Oba okitegeera? Nina kye nnyongera ku ki? Nina kye mbongera kati bw'oba ng'ozze nga ndi mu kusimba era nja kugamba nti kati ngenda kusimba. Nkulaga ensigo bwe tugibikka. Kuba nayo tugibikka gyo tunaasimba okubanga ereeta amaaso okugiteeka mu ttaka okwanguwa okuvaayo. Okitegeera? Tugibikka bulungi. Ebyo byonna njagala mbikulage. Nkulage ekinnya. Ekinnya eriyo abatera okwebuuza ku kinnya. Omanyi eby'entangawuzi tebiggwa. Eriyo abeebuuza ekinnya nti tusima ekinnya ng'ekyekitooke. Ekinnya tusima akannya nga katono. Okitegeera? Spacing ogiraba. Tuteekayo akantu kamu ako nga bw'okalaba.
tetusima kinyanga kya kitooke, tusima ekinyanga kitono ne tusuulayo akantu ako kamu. Bw'ogiraba eno era ne mu katale etuukayo neekolebwamu ebintu byonna. Obadde oyagala kulaba kinnya kati wano jo tetukudde awo osobola okutundirwawo eno kati obudde buno bw'ogitundira wano oba ogitidde maanyi gwe omulimi nyiniyo oba ofiirwa kyova twagambye tugirinda neweza emyezi 7 eba egejjedde ddala okitegeera kati eno bw'ogitunda yes kati eno ogiraba buli kimu ekikola ku kyayi ogiteekako juice basobola omugyamu okitegeera naye gwe omulimi oba otose zizo zira zikyali nto olina ogirinda nebanga ewezezza emyezi 7 kitegedde bulungi esebo. Okay, bona wenna ali eyo Enkumbi Terimba tukuletedde omukulu Kakeeto kafulu w'okulima entangawuzi mu Butambala amaze emyaka 15 ng'alima entangawuzi neyungako nga tutunuulira entangawuzi ogisimba otya, entangawuzi ogibikkira otya, entangawuzi ogifukirira otya n'ogyebirira otya paka w'ofunamu ssente nkumu liitu. Tulina omukulu Kakeeto era nga ye episode yaffe eddako tuyingirako mu nnimiro SB4 MEDIA tugusa ensonga tuyingireko mu nnimiro. Okay, omulungi alikyali ku SB4 MEDIA tukyatalaga mu kirume kino eky'entangawuzi nagambe tuli side zino e Butambala nga tulina omukulu Kakeeto nga ye musaale oba nga ye mukugu okubeera nga yakyasinze okulima ekirime ky'entangawuzi wano mu Uganda. Wano tutuuse ku nnimiro ate ey'okubiri twala tufune enjawulo w'entangawuzi erimibwa ku lusozi ne ku lukalu. Wano we tuli mu nnimiro ye ey'okubiri nga wano waliwo ebisiikirize ettaka lyayo ettaka lya wano lya njawulo nnyo ku faamu eri ate gye tusoose ku nnimiro gye tusoose era tuwulira ku lwaki kijja kitya ku lwaki zino entangawuzi ze tulimu obukola bwazo butono nnyo ku lwaki mulimu omuddo mungi naye waggulu gy'olengera waliyo ate wondooza basimba busimbi kyamukisa mulungi tusanze ng'ate wo ate bali mu kusimba busimbi nagegonona ali ku SB4 MEDIA tuyingirako ne mu nnimiro tetujja kuleeteranga amawulire gokka ga ssanyu oba ga nnaku wabula tusomesa SB4 MEDIA tugusa ensonga tusomesa tuyigiriza omuntu ng'olina ettaka lyo okyanoonya ekyokulikolerako kikyabuze osobola okulimamu entangawuzi sente n'ofuna kiralo ate entangawuzi zitwala akabanga katono nnyo essente n'oyoola oba ensimbi n'ofuna kiralo. Ono musajja ono gwe tuli naye mukulu Kakeeto agaggawalidde mu ntangawuzi afunyemu ebirungi bingi nga bagenda okutunnyonnyola avuza amamotoka ag'ebbeeyi ekibuga kyagaana n'asalawo okujja e Butambala okulima entangawuzi. Omukulu katunnyonnyole ate atulambuze ku faamu eno gye tutuuseeko ey'okubiri. SB4 MEDIA tugusa ensonga. Neyanza nnyo mukulu SB4 okumpa okwegamba okujja n'onnambulako okuba nti ate era olina abantu bangi b'oyambye era omulimu ogwo mulungi gw'okoze. So kaakati eno ni faamu yaffe ey'okubiri tulina entangawuzi twasoose okulaba temwategedde entangawuzi eyo gye twasoose okulaba yabadde enzungu oba ŋŋanda. So kaakati entangawuzi twasoose okulaba entangawuzi enzungu eno ebeera nga nnene era mwagirabye eba nnene. Kati entangawuzi eno gye tulaba obudde buno eno y'entangawuzi akaganda oba entangawuzi eyo gy'olaba nga ebeera ewunya akawowo akangi ku kyayi enoga eno y'entangawuzi eŋŋanda twalabye entangawuzi enzungu. So kati njagadde okulaga entangawuzi nkulage faamu eno endala nayo ogirabe ey'entangawuzi eŋŋanda. Njagadde okulaga waliwo omuntu alina ettaka lye nga lirimu ebisiikirize bingi ebiti. Olina okukimanya nti entangawuzi eno teyagala ki? Teyagala bisiikirize. Lwaki tebyagala? Nti nga bw'olaba omusana guno guli mu kwaka. Omusana guno nga bw'ogulaba nti guli mu kwaka. Singa wabaawo ebisiikirize bingi oba emiti nga mingi nga wasimbawo entangawuzi zigaana okunyirira. Lwaki? Nti omusulo ogwo ogubeera ogugwa ku kirime kyonna ku makya guyamba nnyo entangawuzi eno. Naye bwe waba nga waliwo ebisiikirize ng'emiti bye bifuna omukisa ogwo ne bikwata amazzi ago ge tuyita omusulo mu Oluganda baluyita suulwe.
kati sulo yo baba entangawuzi eno temufunye kyovala biggwamu amaanyi neba nga tefunye empewo eri y'okumakya tefunye kutuzi tw'okumakya kyovala abantu tutemawo emiti ne tubanga tufuna nga yeetadde bulungi nga bw'ogiraba n'ogisa kyovala busobola okutambula ku makya oba mu muddo ng'olabako omusulo kakyovala tutemawo ebisiikirize ebyo kati omuntu olina okukimanya nti yerulawo bulungi ne bwe wabaawo emiti ogikendeezeeko kati muno olaba ekyokulabirako mwalimu emifene giigyo twagitema mu kwegamba osobola okunoonya kiki ekisinga okitegeera kiki ekikusingira entangawuuzi zino kati njagala okukulaga eno y'entangawuuzi enganda badde njagala okukulagako wali waggulu we basimbye nga bali mu kuyiwa bukuta omuntu ajja kuwebuuza obukuta tubuyiwa ddi nakyo kati tulina omukisa okuba nga ogenda okulabako entangawuuzi zino ebbanga lyazo tezaawukana n'entangawuuzi ze twasoose okulaba emyezi gye gimu obukuta bwe naggambye bwe tuyiwa mu ndowooza era obulaba buubwo twatemera naye kati ngenda kukulaga entangawuuzi wali nga tuyiyemu obukuta so omuntu ali eyo ky'olina okumanya bw'oba onaalima entangawuuzi eno toyina mulimu gulekera bakozi bokka kati SB4 ndaba nze ebiseera ebisinga mbeera mu kulambula nnimiro kuba mmanyi nti kino kyekinfudde kyendi naye eriyo omuntu ajja n'aba nga agenda kulima ntangawuuzi nga buli kintu akijuliza bakozi bwe kuba kufuuyira n'agamba nasindiseeyo eddagala bafuuyire tomanyi na bafuuyidde lyenkana ki era ssebo omuntu anaafaayo naddala ku guno omulimu gw'okulima entangawuuzi yajja okkifunamu olina okufaayo naddala n'ofuna omuntu omwesimbu kati nga bw'olabye abakozi be mbadde nabo ku faamu sisobola kugamba nti bendeseewo buli kimu naye olina okufaayo omuntu nga naye ayagala abantu abaagala okukola gye bali abantu abaagala okulima gye bali so kati ngezaako okulaga awo wawedde okusimbibwa tumaze okusimbibwa tuyiyeewo obukuta obwo tubuyiwawo nga tumaze okusimba ndowooza olaba tuba nga kati obudde buno nga bwe nkulaze nti emirimu nina mingi nnyo ennimiro nina nnyingi nnyo kyova olaba nti waliwo obukyatukutte ne kati tuli mu kubanga tujjamu ki omuddo ezo z'ennimiro ezo kati wano omanya nti mu maaso awo embeera tesobola kukaluubirira mukulu SB4 kyova olaba twagala abantu abakozi omuntu jangu otandika okole omuntu zirimu ebikola bya yero kakati entangawuuzi eno kyevanga eri bweti kano kati ate esingako kweri katono nnyo era buli lwegenda ng'ereeta yero kiba kitegeeza nti tunaatera ogirekeraawo kugifuuyira tunaatera okuba nti tugijjako eddagala kati wano wawedde okusimbibwa nga bw'olabawo era ennimiro bweti yeesimbibwa nga omaze ogiteekateeka tumaze okuba nti tutegeka bulungi w'omala okusimba oteeka ebikuta kati wano ebikuta obiraba bino byebikuta by'emmwanyi bye twogerako nti byoyiwamu etera omala kusimba bwekityo bwe kiba mukulu SB4 ennimiro zeezo obwo bwe bukuta obw'emmwanyi kati eri omuntu eyeebuuza obukuta bw'emmwanyi bufaanana butya buno nabwo obulabye tetulekaayo bw'oba ng'oli mulimi SB4 kati nga nze bwe namanya nti okulima bizinesi ate okulima kulimu ssente kyova olaba buli sizoni tuba tulima tuba n'entangawuuzi ezisimibwa tuba n'entangawuuzi ezikola ensigo okyegera kuba olw'ensonga nti abantu baagala nnyo ensigo olusi nga teriiwo luli kyatulumanga nnyo ne tutunda entangawuuzi n'otunda entangawuuzi ng'otunda entangawuuzi ez'emyezi 6 naye ng'eyegenze okyegera kati kinsanyusa nnyo okutunda entangawuuzi nga egenda kuddamu ezaale nga ne gwogiwadde agenda kulima okyegera kyovola nti tukuumawo ensigo omuntu gy'anaalima akole ki afunemu ssente so nabwe kityo tuteekateeka ensigo nga teriimu kawuka entangawuuzi eyo waliwo abagirima n'ebalwalako obuzibu buva kugireka mu muddo obuzibu buva ku nsigo embi obuzibu buva ku butamanya ddagala ebyo byonna bikulu omuntu olina obimanya kati tetujja olusiku kati obudde buno kiba tonsanze nga nfuuyira naye ku mulundi omulala nja kukulaga bwe tutabula eddagala oba olijja nkuba etonnya oba olijja musana gwegwaka nkulage butya bw'oteekateeka
kati omuntu ayinza olowooza enkuba etonnya tunulire ennimiro ogirabe omuntu ayinza okulowooza enkuba etonnya naye kumanya naye era nkimanyi ali eyo bw'oba weetaaga okulima kino ojja kiyiga kuba nange natandika sibimanyi naye kwali kwagala olina okusitula omutima n'oba nga okyagala ng'olaba okyagalira ddala nze mmanyi nti omuntu kasi otandika okulima ng'okwagala tosobola kumalako myaka 5 nga tonnafuna ssente ate omuntu kyangu nnyo okubeera ng'okola emirimu nomala emyaka 10 SB4 nga tolina bw'oli ekyo kimanyi bulungi abaliyo banjulira naye kati nze ebbanga lyemaze nga nnima ne lye namala nga nkola emirimu emirala ndaba lye namala nga nnima ndyenyumiriza mu budde bwange saabu tunulira ku ttaka lyolimako ttaka liryo waligula oba bupangisa ekyettaka kino kyo kimu kye nagambye nti omuntu yadde tewagula ttaka osobola okulima kati gye tuvudde amataka agasinga nagula magule naye natandika siina ttaka kuba natandikira na ku ttaka lyaffe erya famire naye kati natuuka nga ndaba terikyamala eryo nendirekako mmere nengula naye nga ssente ozigula osobola okulima entangawuuzi nga entangawuuzi gy'olimye yennyini wojje ssente zigulaawo wennyini okyegera kati so amataka bwe ndaba nga ewantu wanankolera mpangisaawo kati ettaka lye twasoose okuvaako ettaka eryo nagula ligule ziri acres 2 era nkyalima ngenda nnima okyegera so kati lino lipangisibwa bupangisibwa naye nga mmanyi nti ekiseera bwe kinaaba kituuse nga nsobola okuliramuza naye ng'ate ssente ozijja awo wennyini kyova siyinza kulekayo kulima abantu twanditutta ekyokulima nga kintu kya bbeeyi nnyo twanditutta okulima nga kintu kya mugaso nnyo mu SB4 okulima kuyamba bangi nnyo kuba kati ogenda n'obalamu omuntu ogenda n'obeera mu kibuga oyina famire oyina abaana naye tolima okyegera zookola zoolya kati ffe tetukyagula mmere okugjako kulowooza ku kyenva mmere weeri ng'oggyeko entangawuuzi kuba entangawuuzi size tulya nti oba naye tuzijjamu ssente tulimye emmere tuli balimi oba ndi mulimi so omuntu ali erowooza ku kintu ky'onaalima ekinaakuwa ssente omuntu ali eyo emitwalo w'amawanga oba wano Uganda yennyini nga yaleetaaze okutandika okulima entangawuuzi kale nga yali kwetaaze omusomese olugambe nti osomesa abantu ku nsonga zino ez'okulima okikola otya sikiina mbuzibu omuntu singa onkubira essimu oba nga ndi ku faamu kubanga bw'olaba nina emirimu mingi sobola okuba ku faamu nga eri wala ate sijja lekawo mirimu gyange kitegeeza lwoze kati nga bw'ozze mukulu SB4 sobola kukuleka mbeere wali nga nkuula muddo oba mpeeka ebbomba nina okuwa obudde so tuba tulina okwogerezeganya n'emukuwa akadde nga kako okyegera negamba jangu kusigana abantu kujja ku faamu kuba bino ebyobulimi eringa nnyanja nti buli muntu bw'agenda mu nnyanja ajjayo ekyennyanja nekyegera nze bw'olima n'oli n'alima buli omu ajja funa ki ssente ze okyegera buli omu ajja ttunda kiki ekyo ke nakimanya sirina buzibu ku muntu ayagala kulima tutunuulire ebirungi by'ofunye mu mulimu guno ogw'okulima entangawuuzi mukulu SB4 ebirungi kalujjako liri ettaka ebirungi kyenja okugamba nti nze bwe nali nvubuka ndi myaka egivubuka kye nali nsinga okwegomba kyali ekintu ki yali mmotoka ng'ebirala byonna sirabirowoozaako yali mmotoka naye mu ntangawuuzi we nasookera ddala okumanya nti omuntu agenda mu bondi n'asasula emmotoka mpya n'agijjayo nga tekuli bbanja okyegera era ekyo kyo kye nasookera ddala ne ŋŋamba kati ate ki yali mmotoka ki nasooka kugula mmotoka yali primo ne kati emmotoka zo kyo si kikulu okyegera ndowooza era okiraba emmotoka zo si kikulu kuba zo nzina ezikola ku faamu ezikola emirimu ezitambuza abakozi mwentambulira okyegera naye nga byonna mu ntangawuuzi amataka nga yina mu nnimiro mu ntangawuuzi okyegera nsobodde okubeera bintu bingi nnyo bw'oliba lwakuba nti kirungi saagala kulambuza bantu byange naye nga byenkoze mbikoze nina amaka gange abaana bali mu bulamu obweyagaza byebintu bye twagala buli muntu akole abe ng'afuna abantu muleme kukaaba kugamba gavumenti vaayo tuyambe gavumenti esobola okukuyamba ng'olina bw'otandise kati nze obudde buno bwe nvaayo ne ŋŋamba gavumenti gyange onnyambe kuba olweddo nze obudde buno nina abavubuka ttiimu bempadde emirimu ate nga tekikoma wano wokka tulima entangawuuzi okuva ku muntu wa wansi n'akifunamu ava mu nnimiro neyo gye kiggweera nga buli omu afuna mu ntangawuuzi so
buli muntu yenna yandirimye SB4 ebyentangawuzi bingi nnyo era waliwo najja okubeereyo nga waliwo bye tutogeddeeko nga yandeetaazo bibuuza bingi naye kirungi nti nina ansa yaabyo. Tutunudde ku kunyigirizibwa kw'ofunye mu mulimu guno buli mulimu kubeerako n'okunyigirizibwa. Omulimu buli mulimu gulimu okunyigirizibwa kyo kituufu kuba twogedde ku birungi naye entangawuzi eno nze nasooka n'enjirima neefiirwa ssente kuba ensawo nali njigula buli nsawo nagigula nga kakadde akato obusente obwo bwalinga bwakunoonya okitegeera entangawuzi oli yampa ensigo nga mbi ne zikala ne zifa n'olw'ensonga nti bwe nali njagala nkugamba nga ndaba n'abakyafuna mu kintu entangawuzi ne zifa. Obuzibu bwokka obusinga okuba obuzibu mu ntangawuzi nsigo obwo bwokka nakugamba nti weeteeka ku kyota tosobole awo wokka we wali ebizibu naye gwe lima akantu ng'ona akasobola akatono bw'oba osobola kinene ky'oba olima kuba kati omuntu ajja kugamba nze ebizibu bye nafuna nalima entangawuzi ne zikala entangawuzi omusana ne guzimalawo naye manya nti bwe wazirima omusana ne guzimalawo wali ozifuuyira otya okitegeera kati nze loosi ze nakola zampa okuyiga okitegeera ky'ovala nti kati obudde buno abalimi bonna benze nkwatako ku mukono oba benze njigiriza teri akugamba nti entangawuzi yange yafudde kubanza omuntu osobola omugamba nti kati simba kati olaba omusana guguno gwako omuntu osobola omugamba okusimba n'alabanga wagenda okutta ssente naye kati guguno omusana gwaka tumaze okusimba okitegeera okitegeera weetonyera yensiga ennungi kuba bw'osimba embi eba ejja kkala eba tejja kuvaayo. So kati kyekino kyengezaako okulaga nti obuzibu bwonna mwebuli mu buli kintu naye olina okusooka n'okiyiga. Ebiseera ebisinga tubuukira okitegeera tubuukira nti gundi yafunye ssente nange kanumbe teweebuuzizza nsimba kifaanana kitya teweebuuzizza eddagala n'akozesa lifaanana litya okitegeera omusana bwe guba gwaka ebyo byonna bintu bikulu nnyo tulina okuteeka. Eddagala ly'entangawuzi ab'ennyaanya wali eddagala ly'ennyaanya entangawuzi waliwo eddagala lyayo. Entangawuzi eddagala lyayo oluusi tetera kwawukana nnyo na lya nnyaanya naye ate olina okumanya bw'olitabula ate n'ekirala nze nkozesa ebika by'amadagala bingi waliwo oluusi waliwo effaamu endala nga nkozesa eddagala eriri organic kuba nina obutale bwonna okitegeera nga nkozesa eddagala nga si chemical waliwo orders ze nnina nga bo tebaagalamu ddagala lya chemical okitegeera so tulina eddagala lya mirundi ebiri nina eriri organic lye nkozesa nina n'erya chemical kwegamba tageti zonna mu butale bwonna mbutagetinga naye nga entangawuzi eri organic nayo tugiyina era tulina kye tugenda okukyusaamu mu maaso awo tugenda kuba naffe tutandika okufulumya powder ate twongere okukifuniramu ddala olw'ensonga nti twagenda okukiraba nti entangawuzi eno tugirima ne tufuna ssente naye ate abagitusuubulako bafuna nnyo nnyo. Ensawo bw'oba ogitunda $40 agisuubudde asobola okugijjamu akakadde kalamba okitegeera kuba alina kayongerako akakatono ate nga naffe kati obudde buno tukola ki tukasobola era mu maaso awo kyekigenda okuba kiddako kufuna kyuma powder yes kyekigenda okuba nga kiddako byonna kati tubisobola Katonda atubeereddewo tukwatiddeko twaba gye tulaga byonna tujja bikola. Nga tuwumbawumba olina famire abaana bayigiriza guno omulimu oba obalese bakole byabwe kakati nga wazze abaana bange ne bwaba muto asembayo bw'andaba nga nyambadde t-shirt eno agamba ayambadde Kakeeto commercial farm ekitegeera kati bw'otuuka ku ntangawuzi bonna bakimanyi asobola okutandika n'agamba entangawuzi kuba ntambulanga nabo bajja mu holiday bajja ne mbagamba mukula omuddo kati akugamba nti entangawuzi bw'oba onaagirima tuteekako bwe tuti kwegamba babimanyi olw'ensonga nti balina okukiyiga balina okukiyiga kuba entangawuzi erina weetutadde nze ne famire yange okitegeera kati n'abaana balina okukiyiga ne bwe banaakula ne bakola ebyabwe sibagaana naye nga balina okumanya nti obulimi kintu kikulu nnyo. Nga tuwumbawumba obubaka bw'osobola okugamba gavumenti ya Uganda kuba gye buvuddeko awo vanilla yali ku ttunzi nnyo netulaba nga abuze mu bantu abamulima nga bakaaba ebinazi byali bingi nnyo ababirima bakaaba okura ndowooza omujjukira abantu bamulima bangi nnyo abamulima ne bamuvaako entangawuzi eno bwebaka gye basobola okugamba gavumenti nammwe muleke kugisuula muguluka muleke okugivaako okugirima.
Entangawuzi eno nga bwe gambye nti nze buli kyentangawuzi nkimanyi. Entangawuzi eno yali ebaddeko ko wansi nga bw'omenye vanira. Naye tetwalekayo kulima. Okitegeera? Tetwalekayo kulima. Kuba twamanya kiki ky'oteekamu ne kiki ky'onajjamu ng'eri ku layisi. Okitegeera? Kyova ebiseera ebisinga bwe tuba tugamba abantu okulima. Tugamba omuntu nti ojja kutunda bwoti ku bbeeyi eya wansi. Eri eya nnene n'ogisanga naye nga ogenda okubalako ebbeeyi gye ggambye ng'oyita olina k'oteeka mu nsawo. Okitegeera? So obuzibu omulanga gwe nnyinza okukubira gavumenti guli gumu kutuyambako naddala ng'abavubuka. Abavubuka bandikoze kuba kati abavubuka ekibawogganya kuba nti oluusi tebalina mirimu gya kukola. Naye kati nze nga bw'ondaba Kakeeto wano sobola kuva ku nnimiro oba mu faamu zange nti ŋŋende mu by'okuwoggana. Okitegeera? Kuba nina entandikwa naye nga n'omuvubuka ali eyo osobola okwetandikirawo ky'okola. Ky'okola soka tusaba gavumenti kubanga etuyamba bw'eba erina engeri gy'eyinza okutwongeramu amaanyi. Bw'ebanga erina engeri gy'eyinza okutwongeramu amaanyi. Ssebo President Museveni wandivuddeyo ateera mukadde waffe n'otwongereramu ddala amaanyi. Kuba abavubuka tuli bangi naddala mu Gomba Butambala. Twetaaga ekyuma ng'ekyo nkyogeddeko naye osobola okituwa ne tuba nga kiyamba abantu ssebo. Okay, gwe muvubuka ali eyo yonna yonna gy'oli ndowooza eno program oyizeemu ofunyeemu ekyokuyiga. SB4 MEDIA tukuleeta ne tukusomesa ne tukuzibula amaaso n'oyiga n'okuguka mu bintu ebimu. Oyinza okuba ng'obadde mulimi naye nga tolimangako ku ntangawuzi. Oyinza okuba ng'obadde mu busuubuzi ng'oli ku miniprice osuubula bupale na bu t-shirt naye ng'osuubulidde emyaka 10 kigaanyi yessaawa okugenda e Masaka ku ttaka kwennyini mukulu watugambye nti yatandikira ku ttaka lya famire. De Masaka otandikire ku ttaka lya famire. Omukulu ye waali mu by'ensigo, mu by'okusomesa, mu buli kimu. Waali ye tumukuleetedde essimu ye katugifune agenda kusomesa okuva ku ntandikwa. Kankubuulire kino. Ng'oyinza okukimanya, oyinza okukiteeberezaako nti nze nasooka mu butembeeyi. Ng'otembeeya? Kankubuulire kino. Kesiseeyo. Kwegamba ng'ekwata jeeka olabako walabako naye kwegamba kati bw'otunulamu eyo gye nava nga nali mutembeeyi sitya kwogera gye nvudde kuba nina gye ndaga. Okitegeera? Sitya kwogera gye nkola ki gye nvudde kuba nina gye nkola ki gye ndaga. Kati bw'otunuulira omusajja eyali omutembeeyi ng'atambula mmotoka ku mmotoka anoonya abaana kye banaalya okubanga kati nkugambye nti buli kintu nkifunye mu bulimi. Omuntu ali eyo osobola okutandika n'okola ki n'olima. Okitegeera mukadde wange? So ebintu by'ennimiro biwanvu bingi nnyo naye mbadde nsaba nkwerekereze mukadde wange akuuma atakumira mpeera. Tweyanza nnyo taata. Wewe nawe omukulu ono tusaba kweyungako. Tulina okusomesa abantu baffe naddala mu nnima. Twesiba nnyo mu kibuga, twesiba nnyo mu butembeeyi, mu mirimu egy'enjawulo. Naye ng'ate sizoni eno bwetulabidde ddala nti enkumbi terimba. Kubanga tubadde mu mayumba gaffe ng'olina kugula ttooke okwebeezaawo, olina kugula kawunga okwebeezaawo. Akawunga kavaawa mu kasooli. Essaawa zino entangawuzi abadde ttunzi nnyo ng'abamu tuginuuna kukyanga tuginuuna nnyingi kulwaki kubanga yekimu ekirwanisa akawuka kano akasenyiga omukambwe aka coronavirus. So bannange twesaba kweyungako mu buli mbeera watulawo omwezi nga tujja tukulambulako nga tusomesao ku bantu. Era gwe wenna ali eyo essimu y'omukulu ono eri ku screen yo osobola okumukubirako, osobola omujja n'omulambulako, osobola okuba nga olinayo ekibanja kyo n'otandika. Tandika n'akatono kolina ofunemu kinene mu nsawo yo. Nze omugaye SB4 osobola okumpita Ssebunya. Oli ku SB4 MEDIA tugusa ensonga. Humaru akoze ku kamera tubadde Butambala nga tuzze okulambulako omukulu Kakeeto nga ye mukungu oba y'omusajja akyasinze okulima entangawuzi wano mu Uganda. Bera bulungi, subscribe, likinga, sharinga. Bera bulungi, weraba.